Alright, mbulamusiza ku banyaba ne basebo mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna. Naye okusingira ddala comrade mwenna bali ku ground ng'owagira enkyukakyuka. Ssaawa zo wano ziri ssaawa 8:40 wenkoledde akatambi kano. Ngenda kusaba comrade yenna gy'oli ng'oli wa nkyukakyuka naddala ng'oli foot soldier. Nzizira amawulire agatalinda security alert okusinziira ku sources zange. Ekindese kipayopayo nga sijja tuka kawungeezi ebyakawungeezi nja byongerako. Nkusaba ntambuliza akatambi kano otaaginge buli comrade yangomanyi aliko ground nga foot soldier. Omungambire wali essaawa zino oba gwayogera naye asooke yeewungulemu olw'ensonga Chiefness of Military Intelligence ISO ne SMISO ne Crime Intelligence kulya mu Christopher Damulira bayungudde buli ekyetaagisa okuyungula okugenda okukwata buli foot soldier yina waali. Bakozesa tracking ne GPRS location okutrackinga ba comrades ku masimu gaabwe okubanga bagenda bakwata. Buddakiika nga 5 mabega mmotoka zonna zisimbudde okuva Enaggulu, Embuya n'Ekireka zoolekera mu location zonna wali wa comrade. Kale njala bategeeza muna mutegeeze buli comrade yenna owa People Power on national platform nga foot soldier wonna woli please switch off your phone ne before nga tunazo switchinga on. Seke simu jiteke mu airplane mode. Omalo jiteka mu airplane mode and then after switching on okyusa location woli kubanga waliwo abantu bemwali mubaddeko nabo ne bakyuka ne bagenda okoda mu 7 be bawaddeyo amanya gamu basinga obungi. Era mu leno posters zetukoze nga akavubuka akamu mukamuyita ka Sky Soldier kagenze ku poliisi ne katwala list y'abaana abasinga obungi kuba kukakolera ssente katuvaamu. Kajja bategeeza mwenna bambi mutegeeze ba comrade mwenna buli muntu yenna waali nga wankyukakyuka please mujjeeko amasimu gamwe naye nga before tunagikujjako simu sooko mu simu giteeke mu flight mode. Genda mu settings wali waggulu mu screen olabe ewali kasayini k'akanyonyi okole mu kasayini k'akanyonyi kagenda kujjako neto nga kiba kitegeeza tewali asobola kukulumanya location woli. Bw'omala okujjako flight mode essimu gi switching off woli vaawo kubanga bano balina ebyuma bya locating amasimu okusinzira ku network y'essimu gy'oliko n'essimu kwoli. Already baba tracking essaazi no wetwogerera kyekindeese kipayopayo mbategeeze nti bali mu kuba trackinga. Ekirala nga bwe bategeeza nti akazimbe akali ku Mawanda Road ye Kamoocha ke bayita Aga House iyo Tocha Chamber oba ye collection center kati batulugunyiza abaana olumalo batulugunya abafudde ne bafa abasigale ne batransferring abatwala mu bitundu ebirala ebya Buganda. Ntegezeddwako nti Tocha Chamber zisinga obungi oba kati safe house ziri Mityana ne mbitundu bye Masaka era gye batwala abantu abo. Ne saazi no wetwogerera Chairman Nyanzi owakunga yasembiyo okulabibwako olunaku lwajjo ku kitebe kya Jati e Masaka gye badde bamutadde okumukuuma nga baga tebagala mukuumira Masaka bagala mukuumira Kampala nga kijja kuba kyangu nnyo. International organization n'ebitongole ebira n'aba national platform okutegeera nti Nyanzi ali mu Kampala. So njala tegeeze eggwanga nti Chairman Nyanzi owakunga tali mu Kampala nga mulowooza. Chairman Nyanzi bamutwala bamubiteeke Masaka bamujje Masaka namutwala Mityana bamukyusa buli kaseera nenga twasembiyo kumanya nga Chairman Nyanzi olunaku lwajjo ali ku kitebe kya Jati e Masaka gye baali bamutadde era nakayinza okuba gyali okujja ku byogere ntwayinza okikyusa ku ofiisi ezo gye yabadde nga tali mu mbeera nnungi okusinzira ku information gye badde ngazarinze. So mwenna abantu abali e Masaka mutegeezeddwa n'ekibiina kya National Platform mwenna abali e Masaka office za Jati abasinga obungi baziyita Katida. Kati abamanyi office za Jati Masaka ze bayita Katida awo Chairman Nyanzi wasembeddwayo okulabibwako nga bamutadde awo mu mbeera ey'okuswaza n'okukubibwa ennyo naye nga ne ba foot soldier basinga obungi kati bakwata batwala mu bitundu ebirala bya Uganda naye kati okusinga batwala Mityana mu safe house eziri Mityana n'endala eziri e Masaka. So njagala mutegeeze eggwanga buli mukwano gwaffe gwonna wa struggle ng'oli foot soldier essimu yo gijjeeko location giteeke mu airplane mode then ilikozi switching off woli vaawo kubanga mazo balocatinga njagadde mbategeeze nga obudde butandise olw'ensonga bukyali wennagira akawungezi kiyinza okubanga kikeerezi drone muzirabyeko nga ziri mu kwetala ku kitebe kwennyini muzirabyeko nga poliisi esazeeko
ng'esazeeko mu ngeri yonna ebadde etali ntuufu okusalako nga balina abantu baagala okukwata. Abaganda baffe bangi kiteebereza okuba nga bakwatiddwa okuli General Gaddafi, Comrade Achileo Kivumbi n'omulala bamuyita Smart One nabo babakutte. Kakitegeezebwa nti bano batandise okukwata buli muntu nga bwe nabagamba ku lunaku olwokusatu kye bagenda okukola kati kyekiri mu maaso kigenda mu maaso kubanga mission ba police commanders bonna bamanyi, CMI emanyi, SFC emanyi, zino order ziva wa muzeeyo okukwata abantu baffe. So mwegendeze nnyo babukamuledi musooke muggyeko amasimu. One, muggyeko amasimu naye nga tonnaggyako ssimu sooka okiteeke mu airplane mode olyoka ogiswitching off woolivaawo tambula essaawa zino. Obululu mbadde mbasaba temuddamu zamba oba Conference National Platform nga temuli ku mukolo nazo muzeesonyiwe. Abantu bangi batambulirako noza mutegedeka tulwe we twogerera eno yembeera nga ebadde ku kitebe. Yembeera nga ebadde ku kitebe. Njarangi balege wano. Then mala okwetereza banajira akawungeezi. Ndakombalage embeera nga ebadde ku kitebe. Kati eno embeera nga bwebadde ku kitebe olwaleero. Alright, embeera nga ebadde ku kitebe. Ekintu kino kyonna bakikola okuteeka fear mu bannayuganda okusingira ddala abaana b'enkyukakyuka. Era Muhoozi yayisiza order, poliisi ekimanyi, CMI ekimanyi, military ekimanyi nti ekigambo kibadde tusomesa abantu protestive vote nti bwe tumala okulonda nga tubanja obuwanguzi bwaffe. Muhoozi yatooye order the moment balangirira obululu bwonna poliisi amagye galina order shoot to kill. Ekyo nabakikola kutiisatiisa abantu kati njala bagamba Muhoozi otawule mwagala okuleeta bannayuganda tujja ddubaletera mpaka ku luggi. So njagadde otegeeza ba comrade ne president mutegeeze chairman Nyanzi bemba munoonya ali mu munoonyeze mu bitundu by'e Masaka oba Mityana kubanga we nasembye okutegeera olunaku lwajjo n'olwaleero abadde ku ofisi za jjati e Masaka abasinga obwe bayita okukatida wabadde e Masaka naye nga atali mu mbeera nnungi olw'ensonga nti yabadde nga bwadde musajja alina pressure alina ebintu ebirwadde byabadde alina ebirwadde mumanyi yadde tayisiddwa bulungi. So temuno ya chairman Nyanzi bwali mu Kampala mukono wa Kisono chairman Nyanzi munyonze wakati wa Masaka oba Mityana nenga okusinzira ku sources zange yasembye okulabira wake Masaka era n'olwejja abadde ku ofisi za katida oba zibayita eza jati. Ba comrade banafa balaba ba people power ba foot soldiers nabali mu safe house ezimu e Mityana gye batwalibwa naye ng'era Muhoozi ne munne Tata Museveni ne Sali Musale saako ne Chief of Intelligence balina plan okukwata abaana bano nga bagenda batwala basomose bayingize eggwanga lya Rwanda abasibire bakomera ge Rwanda. Yensonga lwaki mulaba nti abantu bano beefula nti balina obutakkaanya wakati wa Kagame ne Museveni obusi butakkaanya teri nsi eyinza kukkiriza bannansi baayo kubamala mu nsi yaayo nga bagenda mu nsi endala nga tewaliwo nkolagana. So Abanyarwanda bonna abayingira e Uganda bayingira bali ku mission kubanga tayingira base mutayingira base bbiri. Yensonga lwaki mulaba nti essaawa zino bayina mission eyokukwata ba comrade batwale babasibire e Rwanda era kigenda mu maaso lwaliro. So njagadde tutegeeza mwena ba comrades nti muggyeko amasimu gammwe mugateeke mu airplane mode muga switching off buli omu wooli nkusaba ndaddala ng'oli foot soldier muggyeko amasimu gammwe currently kubanga basituse okuva ku kitebe ku semwe bajjeyo drones ekireka bajjeyo drones ne ku headquarters police enagulu bajjeyo drones ne Makindye mu barracks basindise kati naye weewunya kisinga okunnuma abantu abakozesebwa poliisi n'amagye bonna baana ba mu Buganda
ate nga si basirikale abamu babajje mu makomera abakola omulimu guno n'abalala baana baganda abali mu kukola omulimu ogwo. Kambaweyo omulala wano nabagambye omuvubuka omugo nabagambyeko jjo gwe bayita Ibra mugagga nambagambye. Then waliwo omulala abantu b'Emityana Honorable Zaake njagala kusinja kusaba onoonyeze ku mufuko gwe bayita Walugumya Loni ngono muvubuka nzalo y'Emityana y'omu ku bavuzi era bawamba abantu mu drones ono yono wano. Yoyo malo bongere kifaananyi ekirala. Sorry manye badde engeri gye badde breaking news mbadde sina budde butegeka studio yange naye nga Honorable Zaake n'abantu b'Emityana omwami bamuyita Walugumya Roni y'omu ku bavuga drones eziwamba abantu kati mu Kampala mukono wa Kiso mumutegedde bulungi nnyo. Konyonge n'ekifaananyi kye muyinza omutegeerera. Era yoyaawo bamuyita Walugumya Roni mwana nzwala y'Emityana. Kansubire nti Honorable Zaake omumanyi bulungi nnyo n'abalala. So saagala balwisaawo olw'ensonga nti njagadde obbagamba ebintu bino mbitegeere mutambuze video eno mugisaasanye wantu wona buli comrade yenna. Nsaba Blogger National Platform essaawa zino mukoleze video mutegeeze ba comrade wona batannategeera bategeere kye kigenda mu maaso. Mmotoka zisituse drone mpya n'enkadde zisituse okuva e Naggulu, Ekireka n'Embuya ne mu Military Barracks Makindye batandise okunoonya ba comrade okubakwata. So njagala otegeeza public ne President Mutegeezi Chairman Nyanzi temunoonyeza mu Kampala wa Kiso. No. Ali mbitundu bye Masaka kubanga ejjo n'olwali basembeddwa okulabibwako ku office za Jati e Masaka bayita ku Katida. Nenga ne ba comrade amu babasibidde Mityana mu safe house z'Emityana. So kyenjagadde mutambuze obubaka buno breaking news wedde tujja kusenkana ku saa 2 ez'akawungeezi olwaliro. Ya mukaba 13 mpera mutambuze ka video kano.